Tuzze tukulaga mawulire gaffe emboozi ezikwata ku nkaayana z'ettaka wakati w'abakulu b'essomero lya King's College Buddo n'omutuuze Kigemuzi Samuel gwe baakuba mu mbuga nga bamulanga okusaalimbira ku ttaka ly'essomero lino erisangibwa mu Kimbejja. Ensonga zino ziri mu kkooti ensangi nga ne leero Kigemuzi azzeemu okugasimbagana n'omulamuzi Katekere George ali mu mitambo gy'omusango guno nga leero budde ereese omujulizi omulala mu musango guno nga ye Detective Kopolo Wairuba David eyakwata ebifaananyi ku lunaku Buddo kwe yamenyera ku ssengenge w'aba Kigemuzi ne Kigemuzi n'akwatibwa. 11th September 2022. This is one of the concrete falls I talked about. Kopolo Wairuba annyonnyodde embeera gye yasanga ku ttaka lino oluvannyuma lw'omumyuka w'essomero lya King's College Miss Galiwango okubaloopera ku poliisi. Alaze kkooti ebifaananyi bye yakuba n'ategeeza nti mwasangibwamu n'ennyumba eyali emazeewo akabanga akawera. Down here, this is the land under dispute. You are seeing the poles. Oluvannyuma lw'okuwulira obujulizi buno omuwabi wa gavumenti ali mu musango guno Kanuhira George ategeeza nti bakyetaaga obujulizi obulala okuva mu sirikale yali mu kunoonyereza ku musango guno kuba Wairuba ye gwe gwali gwa kukwata bifaananyi so si kunoonyereza. Omulamuzi Katekere ayongezaayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini lw'anaawulirako obujulizi obusembayo. Mwezi guno kwa lubiri mwaka guno 30. Munnamateeka wa King's College Ofumbo Daniel akanyiza n'ebisaliddwawo kyokka nga twagadde okubaako ne bye tumufunamu oluvannyuma lwa kkooti n'ategeeza nti talina byakunnyonnyola. Ye munnamateeka wa Kigemuzi Kintu Michael agamba nti kati Buddo weetuuse bamalira biseera kuba obujulizi bwonna bwereeta tebumatiza. Musango guno mu forging gwina ebigendererwa ebiri emabega ebitulowooza nti byakugezaako kubba ttaka kuba planti baffe ngera ekibbataka bwe kiri mu ggwanga. Tusuubira nti ne ku olwo nga 25 omujulizi oyo ayinza obutajja emikisa mingi naye nga kyonna kigendereddwa kunyigiriza bakiranti bange okulaba nti bawaayo ekibanja kye bamazeeko emyaka egisoba mu 7. Ye Kigemuzi ne banne beemulugunyiza ku bujulizi obuleeteddwa nga bagamba nti ebikondo ne sseŋŋenge ebiragiddwa kkooti byatoolwako kuba bo baali baleese emmotoka nnamba ey'ebikondo ne sseŋŋenge nga bawanjagidde kkooti okuwa ensala y'ombwangu kubanga boonoonye ensimbi nnyingi mu musango guno. Bagamba leeta abajulizi baabwe babiri kuzzeeko omu naye omu azze ebizibu tebaleese emiti egyaffe twatikka fuso nnamba okugenda okuzingiza ekitundu kyaffe n'enkata za sseŋŋenge eziwerera ddala n'ebifo ebikozesebwa byonna n'ebibaleese bitono nnyo twebuuza ate ebirala bisigaddewa kugamba obubbi obuli mu bantu abo bukumpanya kubanga emirimu gyaffe gifa tukozesa ssente ate ne tujja ate ne batuwanvuya Buddo mu kiseera bo basaba baleeteyo omujulizi. Kyetulabye bano beekwata ku bisubi waliwo obubbi obw'enkukunala obugenda mu ggwanga ng'abagagga banyigiriza abaavu. Family toyinza kugamba family emaze ku ttaka emyaka 7 plus n'ogamba nti basaalimba ku ttaka. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV agaleero.